Aha, banange bwekityo bwe kiri kuutiri tuzze wano enkulubiru tekulubira nkulubiru ginnaayo olujjo terusena mu nsuwa naye kaakati olwaleero tuzze okubalaga buno obuntu obubeera ku muwogo buno obuntu buno abamu linnya lyabo ekkulu tebalimanyi naye nga nategeezeddwako nti ebugerere babuyita budingidi obudingidi buno obudingidi naye buno abamu babuyita nje naye enje yensigo y'empafu ensigo ey'empafu eyitibwa enje oba wali olidde ku mpafu era osobola okuzikuba n'ozaasa n'ojjamu obubeeramu obwo n'obulya twabulyanga kati buno obwa muwogo tubuyita empyanga oba enkujje obuntu buno obwetolovu obubeera ku muwogo tubuyita empyanga oba bwe tuyita enkujje bano banaffe abeebugerere baŋŋambye bo babuyita obudingidi tuli eno ekayunga ku Kayenera Farm naye temusubwa Kayenera Farm Fest genda kubeerayo okuba nga 24, 25 na 26 Desemba tuli wano ebwamulamira Kayunga musaza eri ebugerere kati muwogo ku byonna tusomesezzaako buno obuntu kuba twali twabasomesa ddala ebikwata ku muwogo ebikoola bya muwogo babiyita magere ga nkoko muwogo njogera ezimugenderako azamazeeko nga muwogo wansi mmere wakati nku waggulu nva byo twabinnyonnyola bannange tetugenda byo kubiddamu naye buno abasinga baade batera okutubuuza waliwo eyankubye esimu nambuuza bannange mwe abatusomesa Oluganda tuyinawo mutunnyonnyole buno obuntu obubeera ku muwogo babuyita batya buno bwe bayita enkujje obuntu buno obwetoloovu obubeera ku muwogo babuyita batya buno bubeera ku muwogo era buyitibwa enkujje oba empyanga ate kati tufunye erinnya ddala bana abeebugerere bo babuyita obudingidi obudingidi bannange